tujja kubanga tuzibabuulira mu maaso awo. Haleluya. Kaakati olunaku lwaleero obudde bugenze naye katukoleko kye tunaasobola. Njagala tuyiga ekigambo kye bayita ebikolwa eby'omwoyo omutukuvu, functions of the Holy Spirit. Tugambe ewa Katonda okusumululwa weetaaga okuba n'okumanya, n'omanya ekyakusiba, ate n'oyiga okirwana ono yamanya zikawula simanyi zaali mmeka n'azikuba, kale omuntu mupya yakalokoka naye n'akuba ebintu ebyo. Amina. Ate n'omwoyo omutukuvu okukola mu bulamu bwe naye weetaaga okumanya. So ewa Katonda waliyo knowledge and truth, okumanya n'amazima. Ewa Sitaani waliyo obutamanya n'ekizikiza. Kugamba ye Sitaani ebintu byabikola mu nzikiza, takubuulira mazima kubanga bibi nnyo. Bwakubuulira amazima toyinza kubikkiza bikola. Singa okugamba nti omusamize n'agamba nti genda oleete endiga, muleete endiga tugisale mugirye emizimu gibayingire. Wandikiriza negwe tobuuza, gende muleete enkoko tugisale emizimu gibayingire nammwe mugiyingire emirembe n'emirembe paka mugeyeena. Wandibaleeta okkiriza. Naye newa Katonda olwokubanga ebintu birungi ayagala ofune okumanya. Amiina. Enjawulo eriwo mu kifo kino naawalala nti wano tukutuuza n'omanya naawe n'osobola okwesabira. Tekigasa kusabira nga tolina kumanya. Amiina. Kaakati nno Sitaani atukola ebintu bingi. Tuli mwoyo, gamba ndi mwoyo. Kaakati ebirwanyisa omwoyo gyaffe bikulwanyisa bingi. Lwaki? Nti kubanga oli mwoyo naye baakuteeka mu mubiri. This body, omubiri guno si yeggwe, gw'oli muli munda oli mwoyo. Watondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Katonda mwoyo, naawe n'akukola ng'oli mwoyo. N'emizimu myoyo, n'emisamba gyonna myoyo. Naye ffeffeka baateeka mu mubiri. Amiina. Kati ebitulwanyisa bingi nnyo. Omwoyo guno, endowooza yo naye erwanyisa omwoyo gwo. Haleluya. Kyobola nti oyinza okuba ng'oli mulokole naye mu ndowooza nga mukyalimu obusungu, mukyalimu obukyayi, mukyalimu ebirowoozo by'obwenzi. Kati n'owulira nga waliwo force ekwagaza okukola ekintu ekisubu ng'ate tewandyagadde kikola. Omanye oli mulokole naye oba yazivuddeko ng'endowooza ekugamba muvume. Kati n'omala okutuukiriza endowooza yo kyeggambye ne wejjusa n'oga nti bannange kati nkoze byakiyinza omulokole. Amiina. Ate n'omubiri nagwo gulwanyisa omwoyo gwo ne gugamba nze njagala booyi bikooye. Haleluya. Ate gattako ne Sitaani naye akulwanyisa, ayagala okola okwagala kwe, ayagala akuyingira okole okwagala kwe. Kati olutalo olwo lwonna toyinza dusobola gwe omwoyo gwo munafu nnyo. Tegusobola kulwanyisa mubiri, tegusobola kulwanyisa ndowooza. Era olaba abantu bangi bakola ebintu ebisubu ne bejjusa bye bakoze. Amiina. Naye awo omwoyo omutukuvu ne Yesu Kristo bayingiramu nti Yesu bw'omukizangira mu bulamu bwo, ye olw'okubanga mwoyo ajja kugenda eri mu mwoyo akunaazeemu ebibadde mu mwoyo gwo. Mukama waffe yeebazibwe. Agende mu ndowooza naye aginaaze agikyuse nga tekyakusumbuwa, agiggyemu gasiya obusungu biki ebyo byonna byonna bibaddemu, abikyuse abiggyemu. Amiina. Mukama wa yeebazibwe. Omubiri omwoyo gwagwambaza amaanyi okulaba nga gukola ki, nga gusobola okulwanyisa omubiri. Mukama yeebazibwe. Kaakati nno omwoyo omutukuvu ono kyasookera ddala okukola mu bulamu bwo nga Yesu amaze okukunaazaamu ebyo ebintu ebyo n'omusaayi gwe, kyasooka okukola kwe kuyingira n'akuteekamu embala ey'obwakatonda, embala ya Katonda, God's identity. Nature ya Katonda n'agikuteekamu n'ofaanana Katonda. Amiina. Mu Mikola ya Teme sura 2, Acts sura 2 olunya 38. Ebikola by'abatume essula ey'okubiri n'olunyiriri olwa 38. Petero n'abagamba nti mwene mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okugibwako ebibi byammwe. Munaaweebwa ekirabo ye Mwoyo Omutukuvu. Ne muweebwa ekirabo yaani? Mwoyo gamba mutwalo olwaleero.
kati ekyo ekirabo ekyamaanyi kubanga omwoyo ono omutukuvu katonda gwakuwa yagenda okukola emirimu gyonna egyowa katonda. Sitaani akozesa mizimu mingi mu bulamu bwaffe, katonda akozesa omwoyo omu mu bulamu bwaffe. Amiina. Sitaani akozesa emyoyo mingi nnyo okutulugunya obulamu bwaffe, katonda akozesa omwoyo omu okulongoosa obulamu bwaffe. Kati omwoyo ateekwa kubanga w'amaanyi nnyo okurizisitinga, okulwanyisa emizimu egyo butasobola kuwamba. Aleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Akati nno Yesu Kristo butwenenya n'atunaazaamu ebintu ebyo bibi, akuwa omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu n'atandika okuteekamu ebibala eby'omwoyo omutukuvu. Genda Mbagalatiya mbikulaga ebibala ebyakuteekamu. 5:22. Abagalatiya essula ey'okutaano n'olunyiriri olw'abirimu-ebbiri. Naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Kakati n'ebyo byakuteekamu omwoyo yeoyo omwoyo agenda okukola. Omukyala ono omuwulidde bw'atuwadde obujulizi wano agamba nti ng'avaamu embuto, simanyi bantu balamu bamwogerera, kati neyeekyawa tiye sitaani kasita akuteeka mu kizibu ng'akwambaza omwoyo osobole okunywera mu kizibu ekyo, kubanga manyi nti singa akuleka n'oba n'emirembe, omwoyo omutukuvu ajja kujja atule mu ggwe. Ki katonda ajja kujja atule mu ggwe akole. Kati singa yajja buzi nga yajja ng'anoonya okwokumusabira, anoonya Tomu amusabire katonda mulungi yankweka, kubanga yandiremeddeko nti njagala kumusabira, naye yakkiriza n'atuula n'asomesebwa. Ne bamugamba nti ennaku n'okweraliikira n'obusungu n'obutasonyiwa tebiyinza kuwa mwana, wabula bw'onoobijjamu omwoyo ono gw'ogenda okuyingiza ow'emirembe n'essanyu n'okwagala y'agenda okuwa abaana. Kubire mu ngalo Yesu Kristo. Amina. Nali gamba omukyalo omukusonyiwa mujja we naganze sobola musonyiwa, naye akati bw'ogaana omusonyiwa gw'osalwa, kubanga ogaanye omwoyo omutukuvu okukola mu bulamu ye oli ajja kwongera okukuloga, ajja kwongera okukola ebikolobero tolina kyogenda gwe tolina kyoyinza mukola. Naye bw'oyingira mu mwoyo omutukuvu nakozesa emirimu emirungi, n'oyalira mujjawo obuliri, n'ogenda n'omunonera ettooke n'omufumbira. Haleluya. Kaakati omwoyo akuyingidde, omwoyo oyo yagenda bw'onoosaba yagenda okukola abawandiise 7. Mukama yeebazibwe. Omwana oyo yayiga sayansi, mwongere engalo muwala wange oyo amanyi sayansi. Obubi tebujjawo bubi. Okibula ekigambo ekyo? Ndowooza wandikiwandiise okitimbeko ne mu kisenge kye, kiteeke emitwetwe awo, emitwetwe w'ekitanda kyo. Obubi tebujjawo bubi. Negativity cannot take away negativity. Obubi tebujjawo bubi. Obulungi bwe bujjawo obubi. Yesu Kristo olw'okubanga mulungi y'ensonga lwaki asobola okuggyawo ekibi. Singa yali mubi nga Sitaani teyandisobodde kuggyawo kibi. Amiina. Nolwekyo bw'obanga oyagala okuvaamu ekibi, okuvaamu endwadde, okuvaamu ebikutulugunya, yingiza omwoyo wa Mukama Katonda mu bulamu bwo. Haleluya. Omwoyo omutukuvu yakola ki? Okubeera mu mwoyo gy'emirembe, essanyu ku feesi, ng'olina emirembe mu mutima, ng'olina okwagala, tokyalina gw'okyawa yenna, nga buli muntu yenna omwagala, ng'ogasseeko ne mujjawo, ng'olina okugumiikiriza n'ogumiikiriza, nga bali mu zonto n'ogumiikiriza. Abeera gwe wandiguza akadomola k'amafuta n'obookera mu nnyumba. Sikulimba gwe. Wandiguza akadomola k'amafuta n'obookya n'odduka. Haleluya. Naye Gaayo ono yalina amaanyi n'awulirizanga biki? Naye mpuliriza. Mukama yeebazibwe. Kale n'oba n'obuwombeefu, n'oba n'ekisa, n'okwegendereza. Kati oyo omwoyo omutukuvu oyo
akufudde omwana wa Katonda. He has adapted you. Akuwoze bakayita okwola. Nga bulaba omwana tabaddewo omugje ku paaka yali yalaluka dda yenna alimu enjaga biki n'omuleeta mu maka omunaazaamu empisa ezo n'omugyamu engoye embi n'omwambaza engoye ezijja mu kitiibwa kyo amuleese n'omuteekamu empisa eyawaka wammwe. Amiina. N'afaanana abaana bo. Ogwo omulimu omutukuvu gwakola to adapt us, n'atufaananya eggulu. Aleluya. Naddala n'akufaananya omwana we Yesu. Genda mu ssuula ey'okuna, emabega mu ssuula ey'okuna. Bagalatiya mwe tuli, Galatians olunyiri okuna. Abagalatiya essula 4 n'olunyiriri olwokuna. Naye ebiro bwe byatuuka, Katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi, eyazaalibwa ng'afugibwa amateeka, alyoke abanunule abafugibwa amateeka, tulyoke tuweebwe okufuuka abaana. Tulyoke tuweebwe okufuuka abaana. Naye Katonda yalina ekisa kingi kye bannange n'okwagala kuyitirivu. Yalina omwana we omu n'amuwaayo ku nsi afe ku lwaffe, ku lw'ensi yonna, abamukkiriza bafuuke abaana be. Haleluya. Naawe ofuuke omwana wa Katonda, obeere muganda wa Yesu. Yesu ye mukulu waffe, ofuuke muganda wa Yesu. Gamba, ayi Mukama, nga wanjagala nnyo, nsaani okubeera muganda wa Yesu n'embeera omwana wo. Kale wulira ebbeeyi gye baakuteekamu mwana wange. Leka abantu bakujerega ne Katonda akujerega. Abantu be bakuyisaamu amaaso bagamba temumanyi gwe muyisaamu maaso, ndi mwana wa mukulu. Amiina. Kaakati olw'omukaaga, era kubanga tuli baana, olw'okubanga tufuuse baana, Katonda yatuma omwoyo w'omwana we mu mitima gyaffe ng'akaaba nti, Abba, Kitaffe. Kubanga ofuuse mwana wa Katonda, Katonda kyava atuula ku mwana wo, omwoyo w'omwana we Yesu, n'amukuteekamu osobole omufaanana. Yesu yafaanana Katonda, naawe ofaanane Yesu. Yesu afaanane Katonda, naawe ofaanane Katonda. Embwa ezaala mbwa. Embwa tezaala nte, ezaala mbwa. Naye bw'omanya nti oli mwana wa Katonda, yabutulizeemu yino. Haleluya. Kubira mu ngalo Yesu. Gamba, ayi Omwoyo Omutukuvu, yingira mu bulamu bwange, onnyambe nfaanane taata wange. Kankulire mukwano gwange nti twagala nnyo ebintu bino, material goods, naye essanyu eritta Katonda lyonna lirwa kuyima mu ggulu n'agamba, bannange laba omwana yanfaanana nammalayo. Okwagala kwonna kwange, obuwombeefu bwonna bwange, ekisa kyonna kyange, oyo bamuwe byonna byeyagala, wange katebula oyo. Tonnakitegera kye ngamba. Njagala gwe omusajja yali wano ozaala abaana 5 mukyala wo, mutudde ku mmeeza mulya, naye bamukyalya, n'ogenda n'olaba eryana erimu nga lifaanana ku mulinaano. Haleluya. Ennyindo yonna n'olutwe lwonna lwa ku mulinaano, ate muliraano wo mumanyi musajja wa katabuko. Naye ekyomutawana ng'eryana eryo erisinga okusaba emmere, bannange emazeewo mu nnyongere, ennyama eweddewo mu nnyongere, ogira oddiira essupu mu maaso, lye litakufaanana ate lye lisaba. Haleluya. N'olwekisanyira omuzadde lyonna muzaalira mwana kumufaanana. Mwe abakyala nababulira wano ne basomesa nti gwe oli lubuto, wakalufuna bw'oti lwa nnaku ezi 2, lukwateko ge Mukama Katonda, nyamba obumba omwana ono ng'afaanana kitaawe. Olyoke olabe kusanyira omusajja. Nze nga ngenze muleba n'ensanga nsinga obuseera azadde omwana ng'anfaanana yenna, ameze n'ekiwalaata ng'akyali muto.
simanyi kumanya oba mbaweeka bombi n'omwana ku mugongo. Nolwekyo Katonda essanyu erimutta si lwakubanga ofunye emmotoka, si lwakubanga ki, si lwakubanga ozimbye ennyumba n'abasitaani bazirina, si lwakubanga ofumbiddwa n'ab'ensi bafumbirwa, naye essanyu erisooke wa Mukama lye muntu okukyuka n'afaanana Katonda. Awo yagaa nti eggulu likola embaga. Omuntu omu bw'akyuka n'adda eri Mukama Katonda eggulu likola embaga. Yandibadala nti omuntu bw'afuna emmotoka eggulu ligenda kukola embaga, omuntu bw'afuna ennyumba ngenda kukola embaga. Ebyo byonna birungi abikuwa, naye ekikulu ky'asinga okukwagaza is to resemble him, omufaanane kubira mu ngalo Yesu. Awo sooka okwate olabe Matayo, watawaawo olabe Matayo essuula 5 olunyiri lwa 44. Matayo essula ey'okutaano n'olunyiri olwa 44. Naye nange mbagamba nti mwagalenga abalabe bammwe, mwagalenga bajja bammwe, mubafumbirenga ku mazzi ag'okunaaba, mubalire n'obuliri. musabirenga ababayigganya, mubasabire ababayigganya, mulyoke mukole ki? mulyoke mubeerenga abaana ba Kitammwe ali mu ggulu. Amiina. Kubira mu ngalo ekigambo ekyo mwana wange. Osobole okubeera omwana wa Katonda. Lwaki? Kubanga enjuba ye ajakiza ababi n'abalungi, abatonyeseza enkuba, abatuukirivu n'abatali batuukirivu. Katonda ayagala buli muntu yonna, n'ew'omubbi n'ew'omusamize, atonyesayo enkuba omusana gwakayo. Naawe bw'oba omufaanana ogenda kola kyekimu. Togambanga nti ngezaako, omusumba nja gezaako, nja mwagala, nja musonyiwa. Tetugezaako, tolina maanyi gasobola gezaako, wabula ogambe Mukama, nzijaamu obutasonyiwa buno, nzijaamu obukyayi buno. Yesu bunzijeemu, nteekamu omwoyo wo ayagala buli kinoomu. Haleluya. Sabaleka kugamba nti ngezaako, teba tugezaako. Enkoko tesobola kugezaako kwala buliri. Amiina. Si mulimu gwayo, tegusobola. Wabula bw'oba oyagala enkoko eyala obuliri, gikole ki? Ogibaaga n'ogijjamu akatima kaayo kali akatono akatalina maanyi, giteekemu omutima gw'omuntu. Naye ng'esigadde enkoko, naye ng'omutima gwaki? Gwa muntu. Kati omutima ogwo gw'omuntu gugenda giwa amaanyi ng'ag'omuntu n'amagezi ng'ag'omuntu, eryoke eyala obuliri esitule bulangiti, eteekeko n'akatimba k'ensiri. Era enkoko endala ziri zonna zigenda kwewuunya zigambe bannange eno enkoko yakola etya. Amiina. Naffe tusigala nga tuli bantu naye nga tulimu omutima gwa Katonda. Era ebintu byaffe byonna right from our characters okubira ddala ku mpisa zaffe zeewuunya. Era omukyalo oyo kamubulire ndowooza ab'ekyalo baamwewuunya naga nti bannaye laba ekikazi ekyasirwala, naye wa Katonda nga mugezi first class. Nolwekyo toddayo kusigala ggwe. Okuva olwaleero gw'obanga afudde aweddewo, omwoyo wa Mukama ye mulamu gwe, omwana wa Yesu ye mulamu gwe. Bw'obeera omulokole n'osigaza omwoyo gwo, you don't benefit at all. Tolina kyoganyulwa mu bulokole, kubanga tolina maanyi gasobola kussa mu nkola bintu bya Katonda, tolina maanyi gasobola kulwanyisa Sitaani. Amiina. Omwoyo omutukuvu yalina amaanyi gasobola okulwanyisa Sitaani, yalina amaanyi gasobola okussa mu nkola emirimu gya Mukama. Haleluya. Kiwula nti ojja wano n'oyagala okusabira naye nga ndaba mu ggwe mulimu omwoyo mulala. Bwe mba n'ettima nja kusabira obusabizi, bwe mba sinkwagala nkusindika mu bapya n'ogaana n'ogamba nti genda, bw'olitereera olidda. Kubanga bwe mala gakusabira ne bitatuuka, Mukama anvunaana. Waakiri genda ng'onyinze naye nga nze ntaasiza obulamu bwange. Mukama yeebazibwe. Oti olwanamu 8 lugambe lutya? Olwanamu 8. Kale mmwe mubeerenga abatuukirivu nga Kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu. Kyongere engalo ekigambo ekyo. Nolwekyo the Holy Spirit, obutabo buno bwe mutaagala kubala, kwegaidde bw'ova wano gula akatabo ka Holy Spirit, ke kakulu nnyo n'okusinga ak'ekikolimo k'oyagala. Nze bampe kali ak'ekikolimo kyenjagala n'akakawuula. Naye tojja bigobanga tulina mwoyo wa Mukama.
ate ne kawula ne bw'anaagenda ng'Omwoyo Omutukuvu tali mulamu bwo era tirina kigenda kukolebwawo. Haleluya. Gula akatabo ako n'akokubiri kali akaki aka to be perfected. Yesu engeri gy'akulongoosaamu obulamu bwo. Otyo tuddeyo mu nnya 5, tubadde nnya 5. Abagalatiya essula ey'okuna. Abagalatiya essula ey'okuna n'olunyiriri olwokutaano. Alyoke abanunule abaafugibwa amateeka tulyoke tuweebwe okufuuka abaana. Era kubanga tuli baana, Katonda yatuma Omwoyo gw'Omwana we mu mitima gyaffe ng'akaaba nti Abba Kitaffe. Kati Omwoyo Omutukuvu oyo bw'ayingira mu bulamu bwo akufuula omwana, kati omwana oyo n'asobola okubeera ng'akola ki? Omwana n'asaba Katonda n'awulira, n'ogamba Abba Taata, n'osaba Katonda n'awulira. Ku nsi kuno abantu bangi abasaba naye Katonda awulira mwana we. Amakulu gategeera wangi? Oyinza okuba ng'oli mu nnyumba otudde munywa caayi n'abagenyi, omwana wali wabweru wali azannya n'abaana abalala. Kati omwana wabaako ekintu ekimukoonya oba kimutuuseeko, omwana wo n'akaaba, weetaaga kumala kutunulayo manye nti ye mwana wangi? Lwaki tomala kutunulayo? Kubanga omanye eddoboozi ly'omwana wo, ne Katonda amanye eddoboozi ly'omwana we Yesu. Kakati ffe tukeeka muli mu Yesu bwe tusaba, love is blind. Katonda aga nti ndowooza Yesu yasaba, mpozi naawe oli muli mu Yesu. Mukubire mu ngalo Yesu Kristo omwana wa. Amina. Eyo ye access gye tusooka ofuna. Gwe mukisa gusooka ofuna nti ofuna enkizo ewa Katonda, ofuna access ewa Mukama kubanga ofuuse mwana we, osobola okusaba n'awulira. Haleluya. Sooka okwatawo era osirwawo kubanga ekintu kino njagala okisimbeko essira mu Yokaana. Dake emabega awo olabe Yokaana naye tukomawo awo mu Bagalatiya, naye njagala okwate olabe Yokaana essula 15:16. John 15:16. Yokaana essula y'e15 n'olunyiriri olw'e16. Si mmwe mwannonda nze, naye nze nabalonda mmwe, ne mbateekawo mugende mubalenga ebibala. Yesu yakulonda kukola ki? Kubala bibala. Teyakuyita kuwona bulwadde, teyakuyita ekisookera ddala, akuyita kubala bibala. Mugambe munojja bibalayo lwampaka. Bibala ki bye tulabye mu Bagalatiya? Agamba awo waggulu nti n'omuti ogutabala bibala tegungasa. Omanye wange eri ku faamu nina nasimba emiyembe naye si waliwo omuyembe gwasaakaatira munene bweguti naye gwagana okubaako emiyembe, akajjako ke kavunda. Kati ngenda genda ku wiiki eyendi nguteme gonna ngugyewo. Haleluya. Kati ne bw'obeera mu bulokole nga tolinako kibala kyonna, kobeere ng'oli mugagga, olina ssente, olina buli kirungi kyonna, Katonda talina kyaganyulwa. Ne bw'osaakaatira n'ogajja n'okola ki n'ofuna ebisende byenkana, naye nga tobala bibala tayagala. Naye akati bwe kati katono kaba kaagayembe aganene gakondoka ne gatuuka ne ku ttaka, ako kansanyusa okukamala obumazi. Haleluya. Era nkwongerako obusa ne nkwongerako ne gayeeta agayembe ne kansanyusa. Kankubule ne bw'oba ng'okyali muto, oli mutono, oli mu bwavu, gwe kanya kubala bibala kubanga Katonda agenda kwongerako ettaka. Ogenda kusanyusa Mukama Katonda. Ebibala nga bifaana bitya? Nti mugende mubalenga ebibala n'ebibala byammwe bibeerengawo. Fruits enjuwa ebibala nga bibeererawo ddala. Ne mu ssaawa embi n'omusajja n'agamba ngenda kuleeta omukyala ennyumba nga zinga, obugamba yes ssebo sanyusa okulaba. N'amuleeta n'ofukamira n'omwaniriza, gamba n'alekayo okubala ebibala. Akakyala kano kansanyusizza. Abakyala banne muyiga okubala ebibala. Naye nga bye bagamba baasiba dda.
ebyo bigamba munnakyala naye gwe omukyala w'oku kibuga kuno gwe amiina mukyala w'ekibuga olabadde ebintu tosobola naye nkwegayidde olwaleero gondo bala ebibala ng'osobola okubala ebibala ne mu ssaawa enzibu ne mu ssaawa embi oli si kwewombeka olwokubanga omwami asiiba awaka n'aleeta bulubandi naye nga ne bwakugamba ngenda kuleeta mujja ne weewombeeka lwaki omwoyo oyo ayingidde mu bulamu bwo gyagenda okukuba akube ne bw'osula ng'owuliriza amiina kyonna kye munasabanga kitange ddamu kyonna ddamu byonna tuli mu Yokaana essula ya 15 olunyiriri olw'e16 si mmwe mwannonda nze naye nze nabalonda mmwe ne mbateekawo mugende mubalenga ebibala n'ebibala byammwe bibeerengawo kyonna kye munasabanga kitange mu linnya lyange akibawenga agenda kikuwa olwaleero mukwano gwe agenda kiba nolwekyo mukwano gwagwe yakajja wano amakulu ga wano amakulu ga Mukama Katonda kyayagala obala ebibala ojjanga otabuddwa owunze eyo binyuka ebyokuwunga olwaleero kkiriza obala ebibala ye Mwoyo Omutukuvu yagenda okutuwa omanya otya nti Omwoyo Omutukuvu ali mu ggwe abamu balowooza nti Omwoyo Omutukuvu abeera mu ggwe kwegamba kwe kusambagala n'osamba amasigiri n'ogayiwa is to bear fruit ekisookera ddala kubala bibala n'obala okwagala ekisa obuwombeefu era nga bibeererawo ddala ssaawa 24 abo buli kyosaba Katonda akwanukula Mukama waffe yeebazibwe kati ekyokubiri Omwoyo Omutukuvu kyayagala kyakola mu bulamu bwo is to energize your spirit okwambaza omwoyo gw'amaanyi gusobole okulwanyisa omubiri gusobole okulwanyisa sitaani amiina laba ekitabo kya Abaruumi essula 8:26 nedda 8:13 Abaluumi essula y'omunaana olunyiriri olw'e13 kubanga bwe munaagobereranga omubiri mugenda kufa omubiri gugenda kutta gujja kugamba by'otosobole naye bwe munaafiisanga ebikolwa by'omubiri olw'omwoyo muliba balamu mugenda kuba bulamu mukubira mu ngalo Katonda omubiri guyinza okutta n'owayiriza ne sitaani ne gulemerako nze njagala booyi nowesanga ofunye obulwadde otaddeyo haleluya nolwekyo okusobola okulwanyisa omubiri omwoyo wa Mukama Katonda yagenda okukikola amiina kakati nno Omwoyo Omutukuvu oyo kwambaza amaanyi katulabe ekisambo gye njagala okuwa eri Abaefeso essula 3:16 Ephesians 3:16 Abaefeso essula ey'okusatu n'olunyiriri olw'e16 abawe mmwe ng'obugagga bw'ekitiibwa kye bwe buli okunywezebwa n'amaanyi mu mwoyo gwe mu muntu ow'omunda akuwenga obugagga bwe buli Katonda mugagga mu bintu bingi naye ate mugagga mu maanyi kaakati ayagala anyweza omwoyo gwo oli ow'omunda n'amaanyi gamba nga twala olwaleero kyolaba nti tusibako wano ne tufuna amaanyi ebitasoboka ne bisoboka kubanga omwoyo gwe gwambazibwa amaanyi ogenda musaba Mukama yambaza omwoyo gwange amaanyi mbadde munafu nga sitaani ampangula nenyambaza amaanyi kati amaanyi ogenda kusobola kikola mu bulamu bwo kirira wansi olwabiri olunyiriri olwabiri kale oyo ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza ng'amaanyi bwe gali agakolera mu ffe Katonda asobola okukolera ddala bingi nnyo n'okusinga ne by'osabye n'okusinga ne by'olowooza okusinziira mu maanyi agabeera mu ggwe bw'obeera mu bunafu sitaani yakola bw'oyingira mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu Katonda mwagenda okukolera emirimu eminene egy'amaanyi mwongere engalo Yesu aleluya kaakati kankulaga ekizampo genda mu Luke sura 3:21 3:21 Luka
Luka essula eyokusatu n'olunyiriri olwabirimu olumu. Awo olwatuuka abantu bonna bwe baali nga babatizibwa, ne Yesu bwe yamala okubatizibwa, bwe yasaba eggulu ne libikkuka. Eggulu ne libikkuka. Olabye essaala eyuza eggulu gye njagala oyingiremu. Omwoyo omutukuvu n'akka ku ye mu kifaananyi eky'omubiri ng'ejjiba. Akati Yesu yali afuuse muntu nga ffe. Ebitiibwa byonna eby'obwana yali yabyeyambula n'afuuka omuntu nga ffe. Naye n'akwenda mu processes emu n'asaba omwoyo omutukuvu n'akka n'ayingira mu bulamu bwe. Gamba nange mufuna olwaleero. Kati omwoyo bwe yamufuna n'amuzzaayo mu mbala y'obwa Katonda. Ki ekyaddako? N'eddoboozi ne lifuluma mu ggulu nti gwe mwana wange omwagalwa, nkusanyukira nnyo. Gwe nsanyukira ennyo. Era eddoboozi ogenda ddiwulira olwaleero mwana wange. Era nga likugamba bye bagamba Yesu, gwe mwana wange gwe nsanyukira, anfaanana, amazeeyo. Kubanga omwoyo omutukuvu yamuzzaayo mu kifaananyi kya Katonda n'afaanana ani? Taata we. Naye ng'ekyo tekimala, kubanga kyangu nnyo okubeera omutukuvu naye ng'oli munafu. Oli mutukuvu, olina ekisa, olina okwagala, olina obuwombeefu, naye ate oli munafu. Bajja kuloga n'obutukuvu bwo. Amiina. Kati Yesu mu ssula ey'okuna ki ekyaddako? Oluyosooka. Luka essula 4 n'olunyiriri olusooka. Awo Yesu bwe yajjula omwoyo omutukuvu n'akomawo ng'ava ku Yoludaani. N'alagawa? Omwoyo n'amutwala mu ddungu. Omwoyo n'amutwala mu ddungu. Owulira abantu abo ng'ava ku Yoludaani amaze okujjula omwoyo omutukuvu n'amukulembera amutwala mu ddungu. Mu ddungu yagenda kulya mmere wangi. Awo olabyewo nti n'agenda ne fulasika ya caayi ne teekawe javasi gw'otera okutwala ku lusozi. Ndaba abantu ku lusozi mazima abasibira obwerere. Otuuka ku lusozi ne bajja buziteekawe ne basooka ne yaliira emekeka ne balya. N'alyoka adda wali ku kisaka, faya evaawa. Yenna ajjudde amacapati mu lubuto mu faya teri. Amina. Naye n'agenda n'asiba ennaku 40 ng'anoonya Mukama Katonda amwambaza amaanyi. Kati yavaayo ate olunyiriri lw'14 verse 14. Awo Yesu n'akomawo e Ggaliraaya mu maanyi ag'omwoyo. Mukubire mu ngalo Yesu waffe. N'akomawo mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Gamba nga twala nange olwaleero. Otyo ki ekyabaawo ng'amaze okujjula amaanyi? Ettutumu lye ne ligenda nga libuna mu nsi zonna ezirinaanyeewo. N'ayigirizanga mu makuŋŋaaniro gaabwe, bonna nga bamutendereza. N'abulira awo ye minisitule yatandikira awo. N'abulira nga bamwewuunya kubanga niyo amaze okufuna combination omwoyo omutukuvu n'amaanyi. N'abulira abantu bonna nga bamwewuunya. N'asabira abalwadde ne bawona, n'akola ebyamagero kubanga yalina combination. Era ky'olaba nti buli kaseera ye yagendanga n'ajjuzaawo amaka ago manyi gye gaabeeranga wangi. Mwongere mukulage Yesu mu Luka essula 21. Gwe tojja koonanga mmere Mande ku Mande n'osobola Sitaani. Luka essula 21 olunyiriri olwa 37. Luka essula 21 n'olunyiriri olwa 37. Awo buli lunaku yayigirizanga mu yeekaalu. Buli lunaku ng'ayigiriza mu yeekaalu. Ate bwe bwazibanga n'afuluma n'asula ku lusozi oluyitibwa olwa Zeyituuni. Asulawo bannange. Waliwo omusajja yali amwerijjako n'agamba Yesu n'ayitanga naawe, n'amugamba mwana wange nze ndi muntu wa kanisa lusozi. Omanyi yali alowooza nti engeri gyakola ebyamagero asula kololo. Nga naye agenda amusenge basule bonna ekololo. N'amugamba nze ebinyonyi birina we bisula, birina ebisu byabyo, naye nze siina we nsula. Kanisa lusozi. Kubanga yali amanyi obulabu obumwetoolodde. Jajja omuntu omu ajja okulwanyisa omulangira w'ensi eno mulamba nga talina wakonera mmere. Mukubire mu ngalo Yesu waffe.
mwongere tuwulire muddemu 37 awo buli lunaku ng'akola atya yayigirizanga mu yeekaalu bwe bwazibanga n'afuluma n'asula ku lusozi oluyitibwa olwa Zeyituuni otyo abantu bonna ne bakeeranga enkya okugenda gy'ali mu yeekaalu okumuwulira. mwongere engalo Yesu waffe. Kaakati no Yesu ky'olaba nti Yesu Katonda yamukozesa emirimu mingi kubanga yali anoonya Mukama n'anoonya amaanyi ge n'atambula mutukuvu ng'alina combination zombi mutukuvu atalina amaanyi naye gwe okutukula obutukuzi musumba ntambulidde mutukuvu n'ebino byaki bintu oli muntu wakoona mmere kabakuloga akajanja kakugwe. Amina. Ate omwami yayogedde wano ku kigambo ky'omusota ne kamunye ndowooza musumba Kizito bameka abaddewo eggulo wano. Musumba Kizito mwawudde nga abasomesa Namuzinda bamuyita Namuzinda mu Luzungu. Haleluya. Namuzinda ky'emizimu egitambulira mu bisolo omuntu asobola okusindikira kamunye n'ekwagula omutwe, asobola okusindika omusota ne gujja mu mmotoka nga tomanyi we guyise. Amina. Omulaba amusindikira omusota naye ng'asula ku Buganda Road ku apartment waggulu kalina yakuna naye nga tamanyi omusota yagusanga mu kinaabiro yali agenda kunaaba. Olwayingira mu baafu bw'ati ng'alaba musota naye nga tamanyi we bwayise. N'olwekyo ebintu bino ebisindike byeyisa fane engeri zaabyo bibeera yaki eteri ya bulijjo. Haleluya. Gwe tolaba n'olaba lyawo ku dduuka bamusindikira kakapa omanyi amaduuka ago agali awo era bamwe abali awo wabweru awo butamanyi kusaba amaduuka gammwe ago babaloza akajanja kabago yaggulawo okumakya n'asanga kakapa mu dduuka n'akafulumya bweru n'akakanyuga eri mu nsiko. Amiina. N'atunda n'asibawo edduuka nga tewali wonna wonna we kasobola kuyita enkeera n'akasanga nga mwekali. Amina. N'agamba ne kapusi kano sijja kakuba katta n'akakwata n'akateeka mu bbuutu y'emmotoka n'avuga emmotoka nga kali mu bbuutu n'akatwala wa yakasuula eri nga kayanja kakabaka. Haleluya. N'akomawo n'asibawo edduuka akawungeezi ku makya nga kali munda kakaaba. Okuva olwo edduuka lyona niligwamu ebintu byonna nelikalira. Nolwekyo mukwano gwange togamba nti bino bya bulijjo ti an accident. No accident. There is no reaction nti ebintu byekola byokka. Haleluya. Bakulogera ddala akajja kakugwa. Naye tugenda kuba eddogo byonna tulyanaamiriza olwaleero olw'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Kakati Yesu Kristo tubadde ku Yesu Kristo n'akola ati tubadde ku tuli mu Luka essula eya awo tumazeewo tugenze mu Luka essula esooka nkyakulaga combination eno bwegenda okukolera olwaleero. Luka essula esooka olunyiriri 28. Luka essula esooka n'olunyiriri 28. Awo n'ayingira omumwe n'agamba nti mirembe gwe aweereddwa nnyo omukisa. Aweereddwa nnyo omukisa. Omanyi omuntu amaze okufuna omukisa anyuma okulagula naye wekikolimo ne balukulagula batya abalagulira bwereere. Aha. Mukama ali naawe. Naye ye ne yeeralikirira ekigambo ekyo n'alowooza okulamusa okwo bwe kuli. Awo malayika n'amugamba nti totya Maliyamu kubanga olabye ekisa eri Katonda. Era laba oliba olubuto olizaala omwana ow'obulenzi olimutuuma erinnya Yesu. Kubanga olabye ekisa baganda bagiyita kisa kubanga yo highly favored oganze mu maaso ga Mukama Katonda ogenda kuzaala omwana naye nga talina musajja. Yongera wansi. Oyo aliba mukulu aliyitibwa mwana we ali waggulu ennyo era Mukama Katonda alimuwa entebe ya Dawudi jjajjaawe. Era anafuga ng'ennyumba ya Yakobo emirembe n'emirembe
so obwakabaka bwe tebuligwawo. Nakyo Awo Maliyamu n'agamba malayika nti kiriba kiki ekyo kubanga simanyi musajja. n'agamba kityo kwegamba njagala nkusomesa olwanti Omwoyo Omutukuvu byakola bye byakulema gwe ebyalema abeewammwe bye bitasoboka mu bulamu natural. Amina. Nga ne bwogezaako ono yagezaako okusoma n'agenda ku interview n'abasinga ne bamugamba atya you are overqualified. Ye alowooza nti olw'okuba asoma nnyo lwanawangula sitaani waapi, naye ajja wano n'ajjula Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu n'akola kya n'amuwa omulimu. Tolwanyisa sitaani na kusoma na ssente, omulwanyisa na Mwoyo wa Mukama. Sibagaana kusoma temukwata obubi, musome mugaggawale, naye njagala byonna ogatteko Omwoyo Omutukuvu okusooka. Amiina. Nti n'agamba naye kinaasoboka kitya? Sirina musajja ate oŋŋamba agenda kuzaala omwana. N'amugamba atya? Malayika n'addamu n'amugamba nti Omwoyo Omutukuvu alikujjira, n'amaanyi go yali waggulu ennyo galikusiikiriza. Kubira mugala ebigambo ebyo mwana wange. N'amugamba gwe kyenkugamba yingira mu Mwoyo Omutukuvu naki n'amaanyi plus power bye bigenda okukola enjawulo mu bulamu bwo. Amina. Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi bigenda kujjira otyo. Era ekyo ekirizaalibwa kye kiriva kiyitibwa ekitukuvu, omwana wa Katonda. Amina. Ekintu ekikoleddwa Omwoyo Omutukuvu kiba kya bbeeyi nnyo, kiba kirungi ate kyewuunyisa. Kyogamba nti mwana wange tutegananga eno obujja tebukola mu bulokole eno bwaffe mu deliverance tebukola, kubanga bonna okwatibwa obungi ojja gw'eddalu. Olaba akawala kali awo tekaliko bwe kali, Omwoyo Omutukuvu agenda akameggeko ekintu. Amina. Kwegamba kyotosuubiranga nako. Era gwe omuntu Katonda Omwoyo Omutukuvu agenda okolera mu bulamu bwo. Saasira abantu abakwatirwa obujja. Balina okukwatirwa obujja kubanga tebakirowoozanko nti olibeerako bw'otyo. Haleluya. Naye ate naawe ogenda n'oziba amaaso, kale n'olaba ono n'akwatirwa obujja kubanga nfumbiddwa. Lwaki takwatirwa obujja? Abadde takusuubira. Haleluya. Kugamba ebintu by'Omwoyo Omutukuvu bikwasa obujja, naye gwe amaze okufuna amazima osaasiranga basaasire, ate naawe muno bwakoleranga ekintu totegana mukwatirwa bujja. Mwagalize bwagaliza mmowa, Katonda naawe asobola okukola mu bulamu bwo. Kyenjagala okutegeeza mwana bw'okwatibwa omuntu obujja tolowooza nti ojja mujjako Katonda kyamukoledde, wabula ate omuwadde chance Katonda mwongerera ddala waggulu. Nabanyumizaako wano ne baganze nalina obujja nange twalokoka ne muganda wange mu kiseera kye kimu, naye nga tuli baavu, buli omu alina empale emwemu, nga tukaaba kimu. Oluusi abaana tebasoma, era bwe twakaabanga sukulu fiizi zibuze, mwana nga awo nga mpulira bulungi. Omanyi omuntu bw'okaaba sukulu fiizi olina kugamba nva kusasula ttaamu 2, owulira omutwe bwe gukuzungwa. Naye bwe mukaaba kyekimu awo owulira bulungi mwana wange, omanya nti bwenna muli mu kizibu. Kaakati awo nange bwe nayagalanga nga ffenna tubeera mu kizibu, landiroodi atubanja awo. Naye munnange ye yasooka okusumulwa, yali akyali awo, ne bamuyita okufuna omulimu. Agenze okukola ew'omuyindi obwa accountant. Omusajja oli n'amwagala nnyo, n'amuwa omusaala gwa miliyoni, mu kiseera ekyo miliyoni nga kinene. Haleluya. N'amugwadde miliyoni. Akati n'akuba n'agamba nafunye omulimu Tom gwa mmeka gwa miliyoni. Nga Mukama yeebaze, naye nga nnimba mpulira njabika. Ne mpulira nga n'omutima gunkuba, ne mugamba sente meka miliyoni, naye nga nze sapatu emu ya green endala ya bbulu. Bamuwadde omusaala atandise okugula empale, aguze amasaati. Katonda ne mpulira nga n'omutima gunkuba. Ndowooza Katonda n'agamba omutima ne gunakuba otya, tolina kyogenda mukolako, wayitawo omwezi ogwo. Haleluya. Najja n'aŋŋamba nti nkubuulire, omusajja ŋŋambye mutwalire mu banka slip
ayagala kutandika kuweerera abaana bange. Haleluya. Nze abaana abange abamu tebannasoma kyokka bali abatwala mu kisulo. Amina. Nali nkyali awo n'akubalanga nti nkubuulire omusajja njagadde aŋŋambye nti ngende mu driving school njige emmotoka lumala ogiyiga antwale mu bondi nonde emmotoka gye njagala. Kolo nasula sinaabye. Amazima gye nagezaako okunaaba n'amazzi nga gansiiwa. Mugambe muno vva ku bujjojja gwe eddalu. Kubanga Katonda byakola ennaku zino binene nnyo bijja kwabya omutwe gwa bwereere. Luwummula gamba gw'omuzimu ogw'obujja. Fuluma obulamu bwange olwaleero. Kati we byatuuka awo ne ŋŋamba Mukama nja ggwa eddalu lya bwereere. Nyamba nzijaamu ekintu mwana wange obujja kiringa kikutiya sitaani akikwambaza. Gamba nkyeyambula mu linnya lya Yesu. Ne ŋŋenda mu kisenge ne nkabira Mukama nyambula ekintu kino nnyinira ogwa eddalu. N'abandi awo nga mpuliramu ga nti ngenda kuwa helikopita siigwa eri ne njabika omutima. Haleluya. Mwana wange olwaki nyambula bwe nti ne kivaawo ne mpulira emirembe ne mpulira nga mwagaliza. Haleluya. Katonda nange yampangira deliverance nange nensumulwa ate nanduka paka waggulu. Kubira mu ngalo Katonda. N'olwekyo Katonda kya Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi ge bw'onoobiyingiza mu bulamu bwo waliwo ebintu byagenda okukola by'otosuubirangako bulamu bwo. Olwaleero luno mwogere engalo Yesu. Haleluya. Ne bw'oba wasiraana otya ne bw'oba oli kasasiro laba mu Isaaya essula ya 44. Kankuli teri Katonda tamanyi yasiraana. Ne bw'oba oli kasasiro ne bw'oba wasigaza okugulu kumu akuteekako okwokubiri. 44 Isaaya olunyiriri olwokubiri. Isaaya essula ya 44 n'olunyiriri olwokubiri. Bw'atyo bw'ayogera Mukama eyakukola n'akubumba okuva mu lubuto, anaakuyambanga. Nti totya gwe Yakobo omuweereza wange, naawe Yesuluyini gwe nalonda. Kubanga ndifuka amazzi ku oyo alimiddwa ennyonta n'emigga ku ttaka ekkalu. Kati Omwoyo Omutukuvu kye baba muyita enkuba. Omwoyo Omutukuvu ettaka bwe libanga emyaka 2 3 enkuba tetonnya. Ettaka kkalu omuddo gukaze. Enkuba kasita etonnya omuddo ne guba gwakala kwenkanawa gulina okuloka. Haleluya. Omuti ne baba baagutema kasita enkuba etonnya gulina okuloka wampaka. N'olwekyo naffe ne bwaba wakala n'oggwayo kasita enkuba ey'Omwoyo Omutukuvu ekutonyako wepa amaze okuyimu. Gamba ayi Mukama nkutegedde olwaleero Omwoyo wo Omutukuvu alina amaanyi. Bw'onoomunfukako ne bwe mba nasiraana ntya ne bw'aba nafaanana ntya ŋŋenda kuloka. Otyo ndifuka omwoyo gwange ku zadde lyo n'omukisa gwange ku ndaayo. Era baliroka mu muddo ng'enzingo. Ogenda kuloka ng'omuddo. Yes. Ku mabbali g'emigga. Walibaawo aligamba nti nze wa Mukama. Walibaawo aligamba batya? Nti nze ndi wa Mukama. N'omulala alyetuuma erinnya lya Yakobo. Abantu bagenda kwetuuma bagambe nze ndi muganda wo naye nga tomumanyanga nako. Kubanga ofuuka kye bayita mu Luzungu attractive center. Abantu ng'obeewuunyisa abantu abaakukyawa abaakudduka bajje nga bavunnama gy'oli. Kubira mu ngalo Yesu Kristo. Nze kyenva ngamba abakyala bafumbo nti gwe ebyeweekyanga kyange tebigenda kukyusa bulamu bwo.
gwe siruwala ng'omukyalo ono w'empiki bw'atugambye siruwala abantu bagenda kwewuunya omwoyo omutukuvu byagenda okukola mu bulamu bwo. Omwoyo tajja kukola nga weetabangudde takola. Amiina. Genda mu lubereberye emu Genesis 1:1. Olubereberye essula esooka n'olunyiriri olusooka. Olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njereere nga yeetabudde. Gamba nga nze. Ojja wano wenna owunzewunze otabuse nsumba nsabira nfa ngenda. Nga ensi yali etabuse yonna ng'ewunzewunze yonna. Kati ekyaliwo ki? N'ekizikiza. Ensi nga yeetabudde ate ng'ejjudde ekizikiza. Omanyi bw'otabukatabuka obeera mu kizikiza totali. N'ekyokukola tokimanyi, tomanyi kigenda mu maaso, tolaba mulabe Sitaani, tolaba Yesu, oba mu kizikiza kompulitire. Naye Omwoyo Omutukuvu ono n'akola atya? Omwoyo wa Katonda n'amaamira kungulu ku mazzi. Omwoyo wa Katonda n'ajja n'amaamira kungulu ku mazzi ku nsi nga bw'agenda okumaamira olwaleero. Ekyaddako ki? Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu. Kaakati Katonda atandika okwogera wabeewo kino. Katonda atondera ng'ayima mu Mwoyo Omutukuvu. Haleluya. Kwegamba combination eri bweti nti bw'okkiriza Yesu Kristo n'akunaaza n'obeera mu Mwoyo Omutukuvu. Kati Katonda bw'ayogera, Omwoyo Omutukuvu yassa mu nkola ky'ayogedde. Maliyamu kasita yayingira mu Mwoyo Omutukuvu, ebigambo malayika bye yayogera, Omwoyo Omutukuvu yabissa mu nkola. Abamu muloosa ebirooto bingi naye ng'olaba tebituukira kubanga abissa mu nkola tomulina. Olowooza ebirooto ng'ofunye ennyumba, ofunye omulimu, naye oli mu nnaku, oli mu kweraliikira, mu kwemulugunya. Kati ani agenda okubissa mu nkola? Ennaku yena ebissa mu nkola. Naye olwaleero buli kye waloota, buli kye baakulagula ogenda kikwatako. Kubanga ogenda kuyingira mu Mwoyo agenda okussa mu nkola ebya Katonda. Aleluya. Kyenva kugamba mwana tovanga mu Mwoyo kubanga essaawa yonna Katonda abaawo kyakola kyotosuubiranga nako. Beera mu Mwoyo, beera mu maanyi ga Katonda. Tomalangako wiiki nga tosiibye, va mu by'olya emmere eteggwe. Tugenda kulya emmere mu ggulu egenda kuba mpitirivu obungi. Va ku mmere yawa. Amiina. Kakati nno Katonda n'atandika okutonda ensi n'agitonda paka ne kakati nga bwefaanana. Omwoyo Omukama buli kye yayogeranga ng'Omwoyo Omukama agissa mu nkola. Aleluya. Kakati Omwoyo Omutukuvu yakusumulula, yakujja mu bunya. Bw'ogenda mu kitabo kya Zaakaliya essuula ya 9, bw'obeera mu bunya, Sitaani abamu yabasuula mu bunya, abalala muli mu kkomera. Olwota oli mu kkomera, Sitaani ani oyo yakusibira tosobola kuvaawo. Aleluya. Otyo Zaakaliya 9:11. Essula ey'omwenda. Zekkaliya essula ey'omwenda n'olunyiriri olw'ekkumi-n'olumu. Era naawe olw'omusaayi gw'endagaano yo nzigyemu abasibe b'omu bunnya omutali mazzi. Nzigyemu abasibe mutali. Kwegamba omusaayi gukola ki? Nti bw'obeera mu kikolimu oba mu bizibu mu bunnya Sitaani bwe yakusooka, olina okuyingira endagaano y'omusaayi gwa Yesu Kristo. Gamba ayi Yesu, olunaku lwaleero neenenya endagaano zonna ez'omulabe Sitaani nze nayingiramu ne zinyingiza mu busibe ne zinsuula mu bunnya bwa Sitaani. Endagaano z'amalogo, ez'obusamize, ez'ekika, ez'abafu, ez'obuwonge, zonna nzeenenya era ku lw'omusaayi gwo nsazaamu n'omusaayi gwa Yesu. Ayi Yesu, jangu onzigye mu kinnya. Haleluya. Kati bw'obeera mu endagaano ezo omusaayi gwa Yesu bwe guzisazaamu,
naye banga emizimu tekikyakulinako mu luzungu tuyita legal right, tekikyakulinako buyinza kubanga tokyali mu ndagaano zaakyo. Kati Omwoyo Omutukuvu najja n'akunonayo. Haleluya. Abo baba oba osibiddwa enjegere za bwavu, za butafumbirwa, za bugumba, za butazaala, endagaano ezo tugenda kuzeenenya. Sitaani abenga tekyakulinako buyinza kubanga tokyali mu ndagaano yo, oli mu ndagaano yaani? Ya Yesu. Haleluya. Kati Omwoyo Omutukuvu n'alyoka ajja n'akutula enjegere. Amakulu ogategeera? Genda mu kyabalamuzi. Otegedde Omwoyo Omutukuvu olwaleero siraba asigala mu busibe. Judges essula 15 ne 14. Ekyabalamuzi essula 15 n'olunyiriri ole 14. Bwe yatuuka e Leki, Abafirisuuti ne boogerera waggulu bwe basisinkana naye. Omwoyo wa Mukama n'amuggyako n'amaanyi. Omwoyo wa Mukama n'amuggyako n'amaanyi. Gamba nga twala nange olwaleero. Omwoyo wa Mukama n'akka n'amaanyi. N'emigwa egyali ku mikono gye ne gifuuka ng'obugoogwa obwokeddwa omuliro. Yes. Ebyali bimusibye ne biva ku mikono gye. Ebyali musibye ne bitagamba n'ebyange bimaze okuta. Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi bw'akka ku bulamu bwo, ogenda muyita olwaleero akutule enjegere, akusikeyo mu bunnya Sitaani yakusibira. Haleluya. Otyo n'alaba oluba lw'endogoyi olubisi, n'agolola omukono gwe, n'aluddira n'alussa abasajja 1,000. Amiina. N'aluddira n'alussa abasajja bameka 1,000. Kakati omukyalo ono kye yakola nti kikawuula byamujooganga. Naye bwe yajja wano n'ajjula amaanyi ga Katonda n'Omwoyo Omutukuvu n'asonyiwa, n'avaamu ennaku n'okweyaliikira ye Mwoyo wa Mukama gw'ayambadde. Kikawuula kyajja n'alyoka akitaagulataagula, obuliri bwonna ne bujjula omusaayi ng'akiyuzizza. Enkeera ne bamuyita ogenda okukola. Amiina. Kati ekyo kyennyini ekyo ekibadde kikutawaanya, waliwo omwoyo akisinga amaanyi agenda okutula enjegere, atakwambaza amaanyi okikube. Kyolaba obanga olwana tovanga lwanira mu Mwoyo wa Mukama, tolwaniranga mu busungu. Abalaba balwanira mu busungu mu kiruyi. Nasanga omuwala eri ku kisaka nga akutula emizimu naye ng'ali kubutibwa ate obwamaggwa nayewuunya n'amaggwa tegamufumitanga bwamumenyako menyamu emisambu amba amenya miti naye obusungu nga naye kiruyi kyalina tokirabangako. Ekisaka kyonna Katonda akimalewo. Haleluya. Ogenda kulwanira Mwoyo wa Mukama Katonda. Omwoyo wa Mukama yakola ki? Yakuba. Olaba ono yali Mwoyo wa Mukama n'alagiriza ki? Naye ani ayinza okubeera mu mazima ng'obalengera obawulira mu kisenge bakola n'obeera mu mwoyo? Wanika abakyala wanike emikono mbalaga. Waliyo omuwuli ate n'okulimbaalimba. Gwe ekisenge nga kirinaanye ekikyo n'oteekayo okutu n'osigala mu sipiriti. Bwe yaba sipiriti wa kika ki? Amiina. Naye gaayo oli yasigala mu sipiriti n'agamba yes ndi mu mwoyo kati nsindika ennumba n'enjuki. Aye enjuki, enjuki ey'omusanvu kola omulimu gwo. Ozanyisa gwe n'abakyala abasabi. Matayo essula 12. Matayo 12 olunyiriri 2. Matayo essula 12 n'olunyiriri 22. Awo ne bamuleetera omuntu aliko dayimooni ng'azibye amaaso n'omumwa, n'amuwonya. Oyo yali azibye omumwa n'ayogera n'alaba. Ebibiina ne bisamaalirira byonna ne byogera nti ono ye mwana wa Dawudi. Naye Abafalisaayo kano si katame ka Dawudi akabadde kakima amazzi wano nga tukalaba. Naye Abafalisaayo bwe baawulira ne boogera nti oyo tagoba dayimooni
wabula ku bwa Beelzebuli omukulu wa dayimooni. Wabala ne bagamba nti oyo akozesa mizimu. Yesu n'abagamba atya? Bwe yamanya okulowooza kwabwe n'abagamba nti buli bwakabaka bwe bwawukana bwokka na bwokka buzika, na buli kibuga oba nnyumba bwe yawukana yokka na yokka terirwawo. Ne Setaani bw'agoba Setaani ayawukana yekka na yekka, n'obwakabaka bwe bulirwawo butya. Obwakabaka bwe bulisobola okuba. Setaani tagoba Setaani munne. Obujja tebusobola kugoba bwenzi. Ekyo njagala okikubulire. Bw'oba osigaza obujja nti ate ogoba obwenzi obuli musajja tekisoboka. Obusungu tebugoba ddogo. Obutasonyiwa tebugoba ddogo. Omwoyo wa Mukama yagoba eddogo. Obanga nze ngoba dayimooni ku bwa Beelzebuli, abaana bammwe bagigoba ku bwani? Kale abo be bali basalira omusango. Naye obanga nze ngoba dayimooni ku bw'omwoyo wa Katonda. Nze ngoba dayimooni ku lwa mwoyo wa Mukama Katonda. Kale obwakabaka bwa Katonda bubajjidde. Mukubire mu ngalo Yesu Kristo. Yesu okugoba emizimu ng'asooka kujjula mwoyo wa Mukama Katonda. Nga tabeera mwoyo wa busungu. Kyolaba nti Musa Katonda yamuggyako obukulembeze. Musa yatuuka ekiseera n'abuukako waya. N'akuba olwazi n'obusungu. Katonda amugamba nti awo nze sikoleramu. Ojja kutta abaana bange babwereere, tojja basobola batuusa mu nsi ensuubize. Wummula obikooye. Amiina. Yesu yagobanga atya dayimooni, yawonyanga atya abalwadde. Laba Matayo, Matthew essula 2:3. Matayo essula 2 n'olunyiriri olwa 3. Laba abazibe b'amaaso babiri abaali batudde ku mabbali g'ekkubo bwe baawulira nti Yesu ayitawo, ne boogerera waggulu nga bagamba nti, Mukama waffe, tusaasire, omwana wa Dawudi. Ekibiina ne kibaboggolera okusirika. Ekibiina ne kiboggola ng'ogasseeko n'abatume ne baba baboggolera. Awo Yesu n'aboggola naye. Bangi. Atyo naye bo ne beeyongera okwogerera waggulu nga bagamba nti, Mukama waffe, tusaasire, omwana wa Dawudi. Yesu n'ayimirira n'abayita. N'abagamba nti, mwagala mbakole ki? Ne bamugamba nti, Mukama waffe, amaaso gaffe gazibuke. Yesu n'abasaasira. N'akoma ku maaso gaabwe. Amangu ago ne balaba ne bamugoberera. Mukubire mu ngalo Yesu waffe. Abooluganda baguyita Yesu n'abasaasira. Naye Luzungu egamba, he had compassion on them. What is compassion about? Because there is a difference between compassion and mercy. Okusaasira n'okulumirwa bya njawulo. Osobola okusaasira omuntu, katugamba obadde weetisse ensawo y'obuwunga n'omutomera n'omugamba sorry, naye nga muli munda tokifunye na bulumi bye mutuuseeko. Naye omuntu alubirwa omuntu yekola ki? Azihifu obanga gwe kiriko. Haleluya. Amakulu ogategeera. Compassion ogitegeera. Omanyi obukereenda buno obusiiwa bwatusiiwanga chloroquine tebakyabumira ndowooza bakyabukola? Bukyaliwo. Chloroquine aliwo gwe yasiiba omira asiibira nnaku meka? 3. Asobola okusiiwa n'ojulira nti singa nasigadde n'omusujja gwange, ate nga n'akusiiwa obulungi akusiire ku buko ng'ogenza okwanjula ng'oli mu makanzu, olyoke weeyagule wenna nga bako bakulaba, kubanga akusiiwa n'awatasiika. Mukama yeebazibwe, ye tataaliza. Amiina. Naye omuntu eyamira ku bukeredo obwo ne musiiwa n'omala n'obuwa omwana wa myaka 3 n'owulira nga bumusiiwa, oyinza okwebaka? Tosobola, kubanga ojjukira mulino ga nti olaba nze omukulu bwampunza naye ate ono
era ogenda walina omuzaamu amaanyi n'omubudaabuda naye atabumirangako n'alaba omwana ng'asiibwa agamba atya webake twakalaba abasiibwa lulabe twe totwekalira webake kubanga tomanyi bwe busiibwa. Haleluya. Yesu yajja ku nsi kuno n'ayita mu bizibu bino n'amanya ensi bwezibuwala. Yensonga lwaki aba n'ekisa n'okusaasira kungi kubanga yamanya ensi bwenyiga. Abamu ku ffe kyowola nti Yesu atuyisa mu biseera ebizibu n'atuyisa mu kunyigirizibwa tusobole okulumirwa abantu. Kati nze bwe nsomesa ekikolimo mba manyi bwe kifaanana bwe kiruma kubanga nze kyannuma n'omugongo ne gwabika. Era oli bw'aŋŋamba nti leka ekikolimo ky'ovaamu mpuliranga kiri ku nze kubanga nkimanyi obulumi bwakyo. Amiina. Naye ate abalala mwana we bw'akuyisa mu mbeera n'ovaako gy'otuuse oba tokyalinza kujjukira na byemazega n'akamu nga mugome nammwe mwepankapanga mwegome bw'ate bikolimo guma saba Yesu siba. Mukama yeebaze. N'olwekyo Yesu yasooka ng'agenda okusabira abantu yasookanga kujjula mwoyo ow'ebibala okusaasira n'okulumirwa. Nze bw'ojja mu ofiisi wali okusabira ne baŋŋamba waliwo omukyala akwetaaga ne mmala okwekaanya eri munda ne ŋŋamba nange omuntu alabye n'olukazi luno nfudde nze olukazi lwenjeeranga ki ne bwe nzija nga neesesa wadde tondabye nenkwesezaaku Katonda aba yadduse dda. Nzitegeera Katonda aba takyaliwo. Kati n'okusooka okulamu eri omulimu nga Mukama nyamba olukazi luno lwenjeeranga kiki naye nyamba mpa ekisandwagale n'eddalu lyalwo n'endyoka nzija. Era bwe bigaananga gamba munnange komawo enkya oba komawo luli sisobola kusabira nga zibuuseeko. Manyi waliwo omuwala yaleeta omwana we bamulogera e Canada eri. Amiina. Bamuloga nga zifaako ne bamujjanjaba nga tebalaba bulwadde ne bamukola biki byonna ne bigaana. Amiina. Mpozi mujja we yali sitamaza we yali amusindikidde nga kugamba omwana bamusindika mu Amerika ye mulenzi omukulu ai Canada bano aboono bali waka ono mulaba bamututte eri ono aga atajja bisomayo n'asindikayo eddogo. Mukama yeebazibwe. Naye ne bamuleeta wano zaavangako ne ziddako ne zivaako ne ziddako. Bwe bamuleeta ne mugamba mutwale mugende mu bapya. Bwe bataluka wali ekizimbe kyali kyabibaawo. Baatuka wali n'alaba ebibaawo naga no going there please too much disease no. Yajja n'ebikoozi muyitirivu. Akati nze ne ŋŋamba nti kale muleete eno nze mwesomeseze ne sacrificinga ne mutwala wali mu ddiiro n'entandika omusomesa ne mugamba sebo tubikule mu Luka naga pastor ogamba Luka no ffe Canada tubadde tukisoma bulala musumba sooka obikule Matayo nkulage. Ng'oyogera ekigambo kimu n'addamu bina omukansolinga bw'akansolinga omugamba kimu yayogera munaana nakera okulya nga saagala kubuukako. Haleluya. Naye nenkotekote ngamba Mukama Katonda nyamba nsaasire omwana ono mwagale kubanga yali tannalwala ddalu yasooka kulwala lugezigezi. Ne mugamba kale sebo nsomesa musumba tereera nkusomesa eby'e Canada obitegeere kojja okusinziira okumpa ebibyo. Ye mulwadde ye w'olugezigezi alimu olwabikoozi. Haleluya. Naye ng'ate Katonda amwagala ate Katonda amummanja nandibadde mufuutula naye gamba genda e Canada bakusabire naye ng'ate Katonda amummanja. Mukubire mu ngalo Katonda waffe mwana wa. Naye nenzikiriza muga ssebo nsomesa musumba tereera kakati laba wano Matayo agamba bw'ati ne bw'ati okitegedde essebo kakati n'asomesa eddakiika nga 3 nangamba kale musumba naye nga nsomesa nze bwe nkwata omuzimu gw'olugezigezi n'olwabikoozi lwonna ne nkutula. Haleluya. Olwamananga otyo kale musumba nsomesa nentandika omusomesa ne musomesa mwana nga yamaze dda okuulinga Mwoyo Omutukuvu amukuulinze ne musomesa ne musabira omwana n'asumululwa.
So omwoyo omutukuvu gyala kitegeeza olwaleero tovanga mu mwoyo wa Mukama mwakatonda mwakolera. Sitaani ne bwagezanko ate okuggyako obuwaya ne bwagezanko okuleetera ennaku mugamba njeyambula kinveemu. Amiina. Lwekyo Yesu yakubanga emizimu ng'akozesa omwoyo agambye atya n'awulira omwoyo omutukuvu n'awulira ki? N'ajjula compassion ekisa. Bwe yamala okujjula ekisa n'akola ki? N'akoma ku maaso gaabwe. Yesu n'abalumirwa. N'akoma ku maaso gaabwe. Amangu ago ne balaba ne bamugoberera. Mukubire mu ngalo Yesu Kristo waffe. Kale n'omwoyo omutukuvu yalwana olutalo. Omwoyo omutukuvu yagenda okukola mu ggwe emirimu eminene egy'amaanyi egitakoleka. Omwoyo omutukuvu agenda kusumula okuva mu busibe akugye mu bunnya. Ate n'ekisembayo omwoyo omutukuvu agenda kuyingiza eggulu. Yokaana essula 3 olunyira okusatu. John 3:3. Omwoyo omutukuvu akola emirimu mingi naye tuyinza gimalayo. Nkwegayidde gula akatabo wali kali mu Luganda ne mu Luzungu bakaguze. Ogenda osoma omwoyo omutukuvu omukereyiminge buli ky'anaakola mu bulamu bwo. Agaba amagezi, akusomesa, akola ebintu bingi. Ngamba ekitabo ki? Yokaana essula 3 n'olunyiriri olwokusatu. Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemu n'amugamba nti omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa? Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Omwoyo akuzaala n'akuteekamu empisa ez'obwakatonda, era empisa ezo ze zigenda okusoboza okugenda mu ggulu, kubanga ogenda ng'otukudde. Toyinza kulaba bwakabaka bwa Katonda okuggyako ng'omwoyo omutukuvu akwadaputinze n'akuzaala n'akuyingizaamu empisa ez'obwakatonda, ojja kuyingira obwakabaka bwa Katonda. Magezi ne mu kutegeera ne mu kumanya na mu buli ngeri ya kukola, okulowooza emirimu egy'amagezi. Okulowooza emirimu gy'amagezi. Mukubire mu ngalo omwoyo omutukuvu oyo. Omanyi bwe tulokoka oyinza okubanga mu nsobadde okola emirimu gya bbeeyi, emirimu gitegeerekeka, kubanga Sitaani amanyi nti ajja kukozesa emirimu egyo ofune ssente omuweereze, nga ssente yeeweereza Sitaani, gulira bantu mwenge, kwagala bakazi, kucakala. Naye akati amanyi nti bw'olokose eno ng'akwambula amagezi. N'olaba omuntu abadde akola emirimu gy'engeri obwongo ne bwesiba n'atuula butuuzaawo.